Yesu ke yatandika butantegenda maaso ate Duncan Kataala okutuusa kakatandikidde luddawa tutandikiddeko ku ndagu jjajja ebizibu nga bitabuse nnyo leero ffe tulinga abalina omusango gwe twazza ku duniya gwe guli ekyo kye bayita duniya okuba kati mwe yava ku kyoggalamiza eri mu kusandabula kirungi mwakitegedde mwakola obuzibu era bubakyalemye okutegeera ni mwabukola kyova olaba okubonaabona ku kyaliwo tukiraba jjajja temulengera embeera bwetabuse gwelindako nootera okuggwamu amaanyi ag'obusajja jjajja era oyogedde ekituufu omukyala n'awawaabira omwami ono ebintu bye bannaye ng'ejayokalamu okusooba byonna mbiraba asooba emirembe jjajja emirembe gikomyewo gitya okuva ne twazaala abaana bano ebizibu nga bingi abaana bo mwafuna zadde nenze ndaba kibooko zeziriwo jjajja munange abaana tubaagala bwe guli kati jjajja ekizibu kyolabye kiki weetegereze n'agamba ndi okuterera kw'ekyalo ekyo ensobe yakolebwa abantu abasinga mu bufumbo bamanyi okubulwa ezzadde kati bwe babulwa ezzadde ne bagenda ku ndagu okunoonya ezzadde kati ezzadde lye baafuna lyali lya balongo ensobi gye bataakola omwana omu yali waabwe n'omulala teyali waabwe jjajja naye katuyinza tutya okukoloza abaana tubayina naye omusi waffe kyogamba kijja kitya si wammwe baba banja naye omusi n'agamba omwana omu wuwo omulala si wuwo wuliriza jjajja kati ate nga ffe twabayonsa okuyonsa kirala n'okuteresa kirala kati wateresebwa kati jjajja omwana omuntu muzaaya mumalirivu akooye okubwa emiggo bannange ensi eyinza okukuba omutwe ne guva mu sayizi entuufu mwe bagutondera ne gujja kutunula ng'emboona sejjembe sajja kyaliko kati bizibu bitandise omweŋŋanga kaakati abaana bano balina obbaawula era bwe babaawula abaana tebaliddamu okulabaŋŋanako kyekiriwo jjajja musajja mukulu alaba ntalina waaganira n'asalawo akole bajjajja kye bamu owulidde oba towuli mpulidde jjajja okakasa ye jjajja sebulevu musajja atu bimusobedde yenna embazi muguddemu lwa bizibu jjajja kati omwana oyo naye kale ye asigala naye awo n'aba wange wuwo mu kumuzaala kaakati gwe woliwo omulabye ng'olinawo omusanze teweekanga naye era tolitwala wuwo waka kufuna kyakulya mwana wa misambwa bw'oba toyagala kwewa miggo nga tukulekera ekizibu kyo gw'omanyi omwana temwamugya ku ndagu endagu bw'eba eyina byekuwadde manya eyinako ebyayo owulidde kyefirimu egenda maaso endagu webaako kyekuwadde eyinako ebyayo weetegereze efirimu egenda maaso njagala olabe nyaba okkiriza siina weŋŋaanira bannange abaana baali balongo nga babaleeta ekyalitandikwa firimu egenda maaso tulaba ejjini ly'ekibuga entandikwa tutandika butandisi kaakati saawa yakuba tuleese jjajja kale nga bwe tuleese era tubadde mukkirize mwana akomyewo ewaka era ng'ebbanja bwe libadde mubabanjiza kibooko bagiwulidde tetulowooza ebikugunyu bitonnya musaayi kaakati nno kibooko baziwulidde ekimala bamepigwa bameuona bamepiga yeye kama dunia imezunguka ne batandika omukolo ogw'okulayikani omwana bamuzza olabamu abagenda ku ndagu ojjayo obugagga kyonna ky'oba ojjayo naye ekitundu ku ebyo by'oba ojjayo kiba kisigala kya ndagu kati amabanja gonna agabaddewo abadde tategeera bizibu ki kwe biva asiraanye musajja atu embeera tekyatambula nga bwe yali agyagala kumba abanjibwa omwana ne bamuzza omwana bamusuubiza okuddamu omulaba naye si mu mbeera gy'asuubira gy'adda amulabamu naye mwana mune tamulabangako weetegereze naye kuuma ekyama kino kyama ekyama tokifuula olugambo ninga ayina emimwa egy'oluweerera egy'olugambo bamugambye kino kyama tekifuulibwanga olugambo waali kikolera wonna aliba aleese buzibu ebyama by'emirubaale bino tebiba byama weetegereze omwana bamuziza gye yava ebbanja eribadde libanjibwa bamugambye akuuma ekyama nayoona n'akuuma ekyama kyama ki
ekyalo kibadde kiraba abaana bano babiri nga balongo. Ebibuuzo bibaawo bingi bw'omaze okuzza omumwe waabwe. Ameyenda wapi? Ate ameyemba bwati otandise ebibuuzo ebitunula ng'olugambo ate twaluganye. Olengera kama umepiga mdomo yako wewe noleta maneno yako staki maneno. Jajja si maneno. Alengo otunulanga maneno. Jajja si maneno. Ago maneno gotandise. Ate kama unaleta maneno. Tetwagala maneno wano. Yagenda kusika. Kati omwana gw'osigaza abeerenga y'omu naye kasita balisisinkana. Kaliba kaweddemu. Yamuga kaliba kaweddemu. No. Firimu egenda maaso. Muteeka. Basi. Ono alengedde munengeri jadduseemu gye bamututte bamujje ku mmere ne bamuzza mu bw'omusambwa. Era abalongo bano mwegendereze nnyini eyisa zaabwe tezitera kubaza abantu bonna abalabwa. Ebintu by'edduniya si byangu ow'emimwono emirebevu bamugambye okuuma ekyamaana akuuma ekyamaana emimwa gye gye tulengera egirebera giti. Gweza jajja. Omwana yabuze dda. Efirimu egenda maaso katulabe ludda wajja bigwera njagala olabe. Kana nono. Era bamugamba kokomezaawo ono manya ati ebizu byonna bigenda kuggwaawo. Ono omuziise abantu bangi bayingira endagaano nga tebamanyi makulu gaazo. Kati endagaano zino kiyinza okuddirira omusamba gw'ekiboga ejjiini eri ekiboga gyetandika egenda maaso nate nga bulijjo. Duncan Katala yenanye firimu asooka tutandika butandisi tugenza mu Ugandan movie Ronald Omusiru Nassali Judith Sam Kapula bonna bali mweno. Duncan Digital Studios beba producer bakutusako sinema era nga saagala bakunyumirize. Kale okuva ku lunaku olwo wayita emyaka 25 twagala kumanya ki ekiddirira. Tuli ku kitundu ekyeri Amata mu district ey'Ekibuga. Waliwo abavubuka baabano abajja nze nagaana esiga. Owulidde Kasowole? Kasowole naga kanonja kayimirira muguba guggwa. Ye Kataala. Kakati Kataala waliwo omulimu gwe bamwesigisizza najjalembeka amannyo omulimu asemberedde oguggusa. Naga kino kyo kyaweredde ekigambo kyange kyekikyo kyogaawe oyogera nze manjogedde. Kasowole amagezi g'amasiru ge mangi ku mulembe ki diiru kiki gwe Kawaji mwannyoko gyali. Kati genda omugambe essuubi lye namusuubiza libuze. Essuubi weeriri tondwisa gundi naawe. Efirimu egenda maaso. Kawaji ye mukoddomi wa diiru ki Kataala yaleesaani weetegereze. Sooka onzijemu ebintu bye luli wagenda emisinde wano singa ali mmoroka nandikoppye ennamba. Ono naga esente alina bintu byonna gwe naligamba lyessuubi lyessuubi tozanyira mu ssuubi. Efirimu egenda maaso weetegereze. Kataala ng'awaga Kasowole. Kasowole kale omuliro mutono naye bamukumaakuma bamukattadde ku lukaliriro. Kasowole aveemu ku nti kinkubye lwakajja tugende tokkiriza badduke. Laba emmaali. Wano omaze nojja Obulamu. Sole nkigende ogamba ki? Kati ngompise kifiifu nagamba omulenzi ono yakugwa ddaalu akuba gwe naawe nkugamba ebigambo obanga ali muzannyo kino ekintu twogera ku nsonga za mutima simanyi lwaki ozirowoleza ng'ez'ebibumba oba obutaago. Omulenzi y'ono gwe nagamba Kasowole. Kasowole yagamba omutima ogutwala. Kati naye ennaku zinaasula teyeebase kuba awulire omusikambula kabuyi kati aseetuka simanyi wa ku mutima gwe wasookozzaako kabuyi. Lwaki naye otawaanya banno? Omwana wuno ebirooto afuna byambeera. Kyagambe kyekyo. Omanyi nga bwandeese muganda yange oyo ndowooza ensonga zo yali azigambye. Be bano abantu era awo emmaali tebaba tegudde woowe. Kati gwe tosobola kweyogerera ebyogedde kuba ekyasoose wakiwulidde era akizeemu ne wano. Ono yawulira ng'afa enseko. Naye bannange kiki nze nawe sijja kukulabya nnaku
n'amugasa okuntunuulire wadde rivansi ekyennyumanyuma lubaawo naye tumala gampisa mu maaso omanye ekyamaguzi tekiri ku ntunula ya lubaawo nedda kati ayinamu talenti ey'okuziimuula kati omwami ono n'erinnya lye eryakasoole tatunula kumala bizibu by'ono ate ennaku zino abaana b'obuwala baagala nnyo abalenzi abamalira ebizibu kwegamba mu bulamu relationship olwaleero ejjanga oli azze gy'oli bizibu naawe oba okimanyi gw'oyimiriza bizibu naye ye buli wakuwa essimu y'abalenzi aba atunulira guggwa omuwala aba atunulira bugagga kati yasooka n'anenya kati oyinza otya okundeetera enfisi mu basajja ne mu basajja mulimu enfisi ono alina sente ziriwa tezimulabika bannange wamujjajjo ku ccupa mwana muwala yavulugirawo kataala gwe walimu amagezi leka nekunswaza totta mulimu omusajja namugayidirwe maali weeri era yakkiriza dda nga nkimanyi olukuwa oba okujjawo naye banzijjamu kataala nedda mbu ono mugagga asula mu kabada ng'emmese kati ate emmese enjavu yetava mu kabada eba enoonya bukunkumuka kati mwana muwala tayinza gwa ku nsobi agenda atwala omuvubuka ono nga wa bukunkumuka ayitawo twala ekizibu kyo kakatuddako essayidi ez'entinda Kampala waliwo ali ku ssimu Sam Kapul original names tugenda maaso ejjini ly'ekibuga kati ajja ali ku ssimu alina business zakwasaganya olwaleero essimu woofiisi yakubiri kati akomawo ewaka kale kumbe waliwo ali mu kugezaako okusootinga engoye bannange mukwano kulikayo omanyise bo mu bafumba abaagalana omwami buli wadda obeera kundaba kuki naye mu bufumbo omutaliimu kwagalana gukomyewo nze nfudde sewonsiyo otya leero gende mukwano oli otya kati lwaki toleeta bafu yokubiri nenkolezaako owulira omukwano Kapulu mu ndevu n'obuba omukwano ayina munki Kapulu mu ndevu ze n'obuba naye saagala munaye kulaba nga ate sikuyambye kaderi okimanyi nti olwaliwo kansanze ku mulimu n'amugamba naye nkunyumiza ki kyadde waabwe w'omukazi wa ono mukwano gwange ssebo yakyadde waabwe w'omukazi bakyadde munnange babaliisiza empombo bagenze ne bakyala ekintu ekyo kizze kinkuba omutima naye nga kakati ono tunfere n'abanga yakyadde tunfe nze lwaki sikyala namugaba bamusibiridde embuzi nkoko biki bamusanyukidde nyera ne bajja ne bamuwa ebirabo bingi nanga famire eno nagirabye kale simanyi nakumanya omwana ono omukisa gwe yafunye nanga obedde ekintu kindi bubi nga mpulira kintawaanya neŋŋamba naye kakati nze ye nnyinza kukola ntya kati nno bwe nvuddeeyo nange mpulidde nga nsitusa omutima neŋŋamba lwaki tetubanga tuteekateeka ne tugendako ewammwe nange nendabako ewammwe kakati ekimuyunidde tunfere we yakyadde waabwe wa mukazi we bamusibiridde ebintu bingi nnyo kati naye agala agendeko waabwe w'omukyala we bayinza omusibiririrawo bannanga okusibirirwa kikulu nnyo kirina engeri gye kizaawo omukwano wakati wa famire ebbiri kasa kibanga famire emu si yeefunamu sikwesiga lwaki namugaa saagala ogaye nsikwesiga naye munange okuva etwatandika okubeera ffenna tetulaba mwana tetuyinaawo mbeera tugira bwabe nakane zibinza gunde nnyo naye nyagala ndabeko ewammwe togaasi kwesiga kuba omukyala ayinza ogoba omwami yanzudde ndi musezi naye obeera musezi munnange kale nze ewaffe saakulirayo era aliwo omuntu eyannona ewaffe ewaka nga ndi muto nantwala tatange oyo munange ye yampayewo omuntu naye simanyi era mukazi mukyala yali awo ng'alinga sengaawe naye mbu nga si sengaawe naye mbu ewaabwe engeri gye yavaayo nga muto nnyo oba baali be Lwamateeyo Lwamata ogambye Lwamata ono asangibwawa Lwamata w'ekiboga Lwamata w'ekiboga ogambye bakuzaalayo ekiboga kati tetudda kumala budde ekiboga simuweevugira araro
kale tewali buzibu kakati olaba okiraba ekiriwo ekirungi omanyiwo engeri gy'omanya ekibuga tugende kuba omuntu omulamu tabula amannya gano ge makulu njagala ekigwa kiveewo njagala ekigwa kiveewo tugende nga bwe tuli abazadde tubage tubadde tunoonyaka ebisigadde tunaabiraba ekisinga okunuma butamanya wammwe munaye mukyala ebyokuva mu muzigo okuva ebbanga lyonna lye babadde wano n'omuzigo bagulemeddemu ate munanga abakazi bano bayinza ovaako omukisa ogukutwala mu maaso oba ebizibu ebikusiraanya kaakati ye ekimuluma okuva lwe yafuna ono omukyala bbanga ddene ennyondo zibadde zikaaba kumpi buli lunaku naye ennyondo ezo zabadde kuba munne buli lunaku ate wabanga tamanyi waabwe buba buli azamaanya okukomerera si kubi naye n'okukomerera ng'ojjukira no munnange kati nno bwe bavaawo ekyo bakiteesaako bakireeta mwami akireeta ng'ekirowoozo era omukyala n'akigula kaakati mu kuva eyo waliwo agenda maaso ali mu kunoga ddagala manyi nazi kuno abantu nga bakolera nnyo ku ddagala kaakati tuddako ewa property master kayungirizi ne bakayungirizi bano babaako emirimu egigaana nakijoba obedde oli wano nakijoba naye lwaki buli kaseera oyagala kunoga ddagala nakijoba olabika bino byonogerera eddagala oyinza okuba wanduga ate noŋŋaana nzije nkulabe munange baba tayagala nve waka era buli wojje waka baba ŋŋamba where are you going kati where are you going oba tosobola mugani waliwo omuntu gwenjagala okulaba kuba omuntu ono avunaanyizibwa oba nkulabikira ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa sebo oli wano weediriisa eryo eriiso ly'omuula kati n'abalala baliraba lyekyusa oyagala bakuntwaleko nkabe ondabira ddala sayizi gye ndimu entono eno oyagala kola ku magumba ennyama yagenda bukovu na birowoozo bannange kataala kaakati ono omanye ebintu by'abakazi tewaliwo ekintu kikolebwa watali lugambo abakazi bwe batakoze ku lugambo baagala nnyo ebyolugambo ne beegeya ne bakola batya ekyo kya musayi gwa mukazi era omukazi oba n'omukazi nga talina lugambo tyamu ababunomu abaaliko ekizibu omukazi buli wataba na lugambo katatandise okwogera omusajja yafuuse siriyasa awo yakomye olunaku lumu n'akengejja akyamuka aba nena alina kyamuse katonda nno mwebaze abasajja b'ennaku zino okukugendera ewaabwe tekikyali kyangu owulidde naye omusajja bagamba nti agala kukyala wammwe munaye kyebaze mu bantu ab'enjawulo mwoli ne bannaye kati ngenda kukola ntya namugaa nti mbadde njagala omperekereko tugende ffenna omukyala yenna okulaga nti mu society teyeeyisa bubi aba n'emikwano ate egimubeererawo n'omusajja bwe kiri kati yagamba ono amuwerekereko bannange enviiri zonna ziizino kino oba bannaye ekyo kikazi kyattu kyagwa ku sserubambula enviiri ziringa ze bakunyula infact bamaanya maanye kati asobola kugenda ku mukolo gwa mukwano gwe kuba enviiri tezimuganya zimusiiwa namugaa munange kankole omusajja kyayagala asajja b'ennaku zino banne beemoola nnyo kale munnaffe ng'akwata ekkubo nga yeeyongereyo egenda maaso firimu yaffe bateekateeka genda kulaba omukyala gy'azaalibwa katulabe gye biggwera munnange nga tubukeereza nkukula Saamu Kapuuli yakeera kusiba masaati kalinga mugale tankusiba mapeesa lindaku tunyweze muzigo tegukuumika ate obeera oyagalawo nnyo woobeera naye okeera enkya nga baye bakusengudde nga bakusengudde baabano ng'agenda maaso amutereeza mulimu gw'abakyala nnyo okumanya bba walabisaati eri abamulaba
omanyi n'asajja bano oba tomulabiridde bulungi eyo gyayitaayita aswaza kati oyinza okugayalirira omusajja n'atandika okuyita mu kkubo ng'alinga ekironde kye balonze olina okuba ebikalu bikunyumira nnyo naye olwotakuba kikalu otunulanga omuyaaye lekera otunulanga omuyaaye kwenu kyekyo kaakati bannaffe nga bajja bakwata ebyo ebisoboka byonna babe nga bagenda maaso yamubuuza bye balinnyira kati bagenda yagaa tugee tulinnye kabode wano egundi bali ntinda kati bagamba bagenda kulinnya kaboda kabasule wali eri Kaleerwe then wabeerewo akabongerayo wali eri ku Hoima Road awo balinnyewo kitakisi bakkirire naye baba baviiramu lw'amata kati we batunga bajja bafuluma ekibuga egenda maaso tubajjukiza mwena abali ku VJM official teweerabira okusharinga film eno okulabikanga osubscribinga katudda ku kaluke kabaseke ono asangibwa lw'amata kati bannaffe okekkereza si wabi kati engeri gye bagenda nga tebamanyi gye balaga batuukira ku stage ya bodem nga tebabuuzaako omwami gwe basangawo bane muli baawa mune tuva Kampala mu byalo eno omuntu okwogera kigambo Kampala libajjinja ddala naye si ku mulembe gwa leero kati ate ab'ekyalo basunga kuba bakimanyi emmere gye muli ab'e Kampala eva mu Sakala wobuuza enanyini kyalo kaakati babuuza ku chairman bagenda okubuuza kumbe chairman mu biseera bye eby'eddembe abatakuba sitampu abaali ku booda ye anoonya kafimbi tuvaako bamubuuza yababuuza babatwalako zadde bono n'atuva mu kibuga twakola ku bazadde kutulagira twagala otulagire ewa mwami Elifaazi oba Faazi anti mukyala amannya bagasala osanga oli nga yedimbuka ne bajja balisalako erinnya Ddimbu kati yambuuza ne gwe gwani ye Nakato gwe mwana waffe ogenda okwetegereza Nakato ono ku kyalo kuno yali yali wa ku kyalo kuno Nakato nga bamumanyi era wa muzeeyi Faazi bamanyiyo katulagirire emboozi nga gikomya mu bufunze kwata wano ewa Faazi bagenda bagwako bugwi ng'abako waliwo kye bayita okulaganya tebaalaganya kati ebiseera ebisinga oba tewalaganya oyinza okuwandiika ebbaluwa naye ku kintu nga kino gwagenda okukyala gy'otamanyi oba osaana n'ogendayo n'osooka weetegereza embeera ne muba nga mulaganyisa bulungi ne mulyoka mutandika pulaani y'omukolo y'ensonga lwaki bazzenga gye bali kaakati muzeeyi yabalagirira wabula akagendo weekali yabagamba oba nandi batutteko ono omwami y'omu ku be bayita abafuta tetwagala kiyita nti mukuddo naye nga kyekituufu ekimuvuunula mukuddo kale nno okutuuka ne baba nga bategedde omuntu najja abayamba ogedde ako akagambo yenna awulira nga essuubirize gy'ali abadde amaanyi n'essuubi bimuweddemu efirimu egenda maaso njagala weetegereze oba yakulabya atya okimanyi nti omusajja akulabe n'akutegererawo bano mulabako n'amugamba bannange baye simanyi omuntu oyo amutegedde olumulabe n'amutegererawo abantu eyo gye bantwala ebintu ebimulwako kati munenge gye bamutwala nga muto ate munange ebirwa byerabirwa amakubo gagejja wewaleka ensiko osangawo ensuku abantu ababasenkidde ku kyalo n'amakubo amapya agabagaliwo kati buli kyolaba kiba kibuzaabuza tugende ekirungi chairman gwe tusookeddeko naye bannange ebbanga libadde lyawala naye chairman olaba yamutegereddewo kirabika naye waabwe tebajja kumukola ki tebajja kumwekanga munnange bannaffe nga bagenda maaso n'olugendo olugendo balutwalaganya olugendo
Efirimu egenda maaso. Bayingidde ekitundu. Naye olwayingira ekitundu, guno gwe muti gwennyini we baaziika omwana ne bamugamba ye waawano oyinza okiyita okusuula, naye abalongo guba mu mwoyo gumu. Omuwala gwe baagamba tadda ku kyalo olaba bwakuze. Baamujja ku kyalo kuno ne batamubulira nsonga lwaki bamugjeeko. Yali muto nnyo tegeera ebintu bino. Uno akomyewo ku kyalo. Efirimu egenda maaso, njagala weetegereze. Nkwatiraako mala okunkumula. Soka olindeko saagala seramba ka amagulu. Omanyi tewamanya bbaawe yasooka mu bukomando. Twala eriwo tewanimba limba oli ninja. Alinga abuuka emitego. Najja kunkumule. Nawe yanguwa ebintu by'ebimwanyi ebyo munange togwa mu buzibu, enjuki zijja kuluma. Okagojjereke. Abaali wano. Lwaki tonindidde eri? Genda leka nawe onoonyamiza gyakulingiza, oyinza okulingiza abakojo oyagala kuningiza. Leka nawe damuli vaawo wano ddeeri. Yenza watera ajja kuze kumbe oli ali ku kkubo. Mwami ate oyogera naani? Gwe omanyi waliwo ebintu ebizza amagezi wadde gaali gaabula. Baby sweetina my sweetin. Lumbe ekiruno olutabeerangawo mu kika kyewaffe omuntu okuwungirira zaatanywa njaga. Oba nina wempisa awali abaginywa n'embaka. Ovuddewo kaawo ono najja kwekojowera. Kuba simanyi oba okojjo abadde amaze kyokulya n'ayitawo. Yamugaa kirabika enjala ennumi, olugendo lubadde luwanvu n'omusana twandibadde tufuna ku kyokulya oba ekyokunywa. Kamunguluza ze. Yamugaa kamunguluza ze. Enjala eyinza okuluma n'olaba. Wali olumiddwako ku njala n'olaba ebitakwatagana. Leka naye kati ate enjala ng'evaawa. Leeta nkulage. Iza tugende. Hati kandi kino nakyo ndiki. Ebintu bino byendi okulaba kati. Alina ku bwezi. Ekyo nalabako omuntu nga yalwala ensimbu just on one effect like this. Kulumwa njala. Kino kye bayita hunger effect. Hunger effect. Enjala ekuluma n'oziba amaaso n'oyogera ebitakwatagana. Kati ono muntu mukulu ali wanayogera nga lubaale. Tugende. Njala etuluma kkiriza kyendabye. Owai. Oba olimu obulwadde. Si bulwadde bwa mpiso. N'empiso no nazo yali azitya. Oli bulungi. Oli mulamu mukyala. Tonnavaako ku kkubo. Kuba kade tugende naye oba tonnavaako ku kkubo ninga alabye ng'ovuddeko ku bbala. Ebbala lino tonnalivaako. Mugano sisusumbuka. Ekimu ne kibeere. Kadi yamubuuza oba asusumbuka. Ambatonda. Okususumbuka kwe kuvaamu ababiri osusumbukamu omulala. Kyekka omuwala ono yaga atasumbuka. Ndi mulamu. Ayoke. Okay. Toyina akuluma. Oli bulungi. Efirimu egenda maaso. Oli bulungi kituufu. Kakuluno nkwayo. Kankwate ensawo tugende. Lekulumya no. Kati ye teyalaba mu nsonga, yalabye ng'omulwadde oba enjala gweruma. Naye n'olugendo oluwanvu lwotatera kutambula tebisudde nga tolubege woowe nga batambula. Bannange ekituufu waliwo owookubiri. Bw'oli bwafaanana n'ono bwafaanana. Abalengera beediriisa ate munange ebintu by'abalongo oli buli kyaba nakyo n'ono aba nakyo. Kati omwoyo gwamukubira ondaba ati wandeeba. Kandi ninki. Tugende. Iza tugende.
banange kati wabaki konka wafura omuhanda gwakuweereza ki kakati nga basanga Kawago bamubuuze wa Faazi mukwata eryo lino olimu amagezi ngambye liri kale webale Kawago kwata eryo nga weriwo ettawo eriti ogende nalyo basi weraba Bekyalo bazibu gamba kweyenjwa munanga abantu bekyalo bano ayinza okugamba nti kasitova kweyenju otambule naye oyinza okutambula mayiro 5 nga tonasanga mulirwano guddakaawo naye ng'oli agamba kumpi awo n'otambula kakulwentebe ayinza okugamba ni wogenda kumpi ogenda okajjukira otambudde mayiro 2 kati waba tayagala kutambula ki ekyamuganya okulinnya boda obuganiriza obumujjudde mu ndevu tambula ayagala emaali ye baaba yagwa ku maali ate ezo emaali ze mwagala ezo ziba n'ebizibu kaluwaluwa ali ku mapeera kati ali ku mapeera ekataala abali balya neego gali mu nnimiro ye kataala si musuma omulengera yalwala emize gyakamuje kati aba ali ku mapeera ogenda okwetegereza ate onaani afudde bannange ennimiro bateekamu ejjiini erikuuma amapeera kyeyalowooza n'ennimiro mulimu omusangiggi mulimu omukolomba kati yagudde ku mukolomba ng'otuukawo obabuuza kaakati bano engeri gye bagenda gye batamanyi beeteekateeka singa basanga abakadde bagenda kunyumya mboozi ki nga ngamba senga ayina okubuuza senga ebamumulaga then amunnyonnyola senga ndeese olulenzi bane ndeese olulenzi okankusigawe naye nno ssebo n'abalenzi babonyeebonye kuba abalenzi babaamu ekika naye guno si muwotokwa zindabanga guno omuwotokwa Sam Kapoor kale nange nja bannyonnyola ai Sam Kapoor himself yenze nagagga weyo gyenva mukama lwana naye nagagga asibe tayizi ebitege ate ayina esaati zino zayambala ezitookebwa musana kusiiwuuka kwegamba azeesiga mu buwangaazi zimubeererawo mu buli mbeera naye abantu abagenda ku buko mujja mutya nga n'ebyokwogera temubimanyi kati bali wano beteekateekera mu bbala we beteekeddeteekedde njagala weetegereze firimu egenda maaso katulabe bagenda funa abaana babiri tenga bakulu okimanyi bazadde bagenda okuzaala abaana babiri bandi banga babadde baludde n'okufuna abantu be bayita abaana jangu tugende daba engatto yennyini eringa erimu olulumba ebizibu byakugitambuza jjukira n'engatto naye olina ogibalirira weetegereze bannaffe nga beeyongerayo n'olugendo lwabwe efirimu egenda maaso katulabe ludda wajja biggwera kaakati waliwo abaali mu kunoga eddagala ly'abajjajjaabe ali mu kunoga ddagala ly'abajjajjaabe Ronald omugezi jajja magezi mutuula ku ttale ly'amawaabwa jajja magezi mutuula ku ttale ly'amawaabwa ali wano agenda maaso ali mu kunoga ddagala ly'abajjajjaabe lye baamutumye efirimu egenda maaso weetegereze ogenda ogwadagaleza kikino banange ani akunkumule mmwanyi mawaawa agenda okuyuguma nkutegedde jajja gusinganga amafumu n'engabo emitawaana gye gijja jajja mawaawa yagiraba ani anyenyeza omukunda neeza buliwo omukunda nyeeza abajjajja be banyenya omukunda neeza omanyira tulabbo mitaana gye meyingia ai ajigijigijigijigi
kumbe ekizibu ekize ku kyalo kikino obeera mu nsi muno ng'oli mwana muwala mulungi mubalagavu naye nga tomanyi nti oli kizibu menace to society sooka olindeko olaba obubonero obulaga mudde gye muva olengera kati matwale alagawa matwale empala azitwalira ku jeeke makamala ogenda alingule kasoda kati ono yamuganza ennyonta yannumye eddaka noonye soda gula ng'agenda ambu ku kaduuka kati bw'agenda ku kaduuka kino ekyalo bannaye kiriko ekikolimo kya musana gubabula obanga ngege ku lutimba bakkalirira n'okijjamu enjawulo tuba tuli wano ng'oli akagenda kasoda bebina sebo soda mbuze baba abuze soda turutuka awali tere tunalafu soda tujja mufuna jalabika bugende bugenzi manya wo mcha iza twende hati tujja okunonya soda masa twinzo mundi kitegedde dia kyonna kye tunaagwako atira bani nze ati nagambira nti kasoda kwagala kali masa gala ne kali omumisho kasoda anyiwo njagala tu hati waenda kasoda kali omumisho n'abawala bana njagala tubeere fini ali wano omukyala amusubira mu bingi era ke bava ewaabwe omukiso gwali gwabagala gujja kuggula anti wakumuzaalamu abaana nga bana balenzi babiri naye obanga alese bawala nga balongo nakyo kizaamu amaanyi gwagamba bino mulongo nnyo ekyo nki kati okakasa byoyogera nnyo kano ono ne bajja bamugaa tutte endagaano laba omudongo bwayingira endagaano wakati we n'omusambwa omusambwa kasita oyingira nagwo endagaano era nga bw'okikkiriza bwe kiriba mu ngwala n'emisinde misana buli wamu wonetaagiro tali musuula buli wamajja kubeerawo waliwo ebigambo by'oyogera be careful with what you wish for owakasoda nadda ng'akyamubuulira bannange nkalabye okaluuku kaakano tujja kunywa kano we shall share sharing is not bad sokoleke ate yaŋŋambye nti kabuze kakubuze ogambye kabuze ayina endagaano gy'ava okuyingira kati ono waagendedde onywe okunoonya kasoda laba firimu ogambye kasoda kabuze kaakano nkaleefe aleese kasoda kwata kasoda konja kanywa naye nina byentandise okunoonyereza yagenza okujowa ne bamulumba ekyo yakitutte lightly kati kasoda wakaleese naye waliwo gwabadde ne wano ng'akyamuwaga ate ono waakomerawo kati omwami yeewuunya omukyala akomye kwogera ku biri bye twayogeddeku yamubuuza tukomye kwogera ku ki yagala nampaka namugaa kwagala twagalana nnyo n'amaanyi byabadde ayogera ono amusuubiza omwagala naye waliwo n'omulala gw'atannakakasa yagambye enjala emulibu beerayika ereese ebizibu afunye n'akatuuyo najja akasala iraliikirya ku ggwe asaza akatuuyo waliwo ebintu ebimu nga si byangu ebintu ebimu nga si birina muzannyo nga sindiyo mu kyezo weetegereze firimu ndi went naye kati ebyo byonkanga tuddamu kali nga mugalekera ebintu by'okunkangakanga saagala kunkanga onkangakanga nze balono ndeeta endwadde zesibadde nazo lwaki onsombera endwadde oyagala kumbwatula ate kati nzuno mbwate ngenze kasoda nkaleese simanyi tekaliyo ate nkalabye kati ye bwangu ki bw'okozesa kaki ngenda okukola kankunyweze bunyweza olabika obulawo nnyo nga siraba tonva ku lusegere nti nze nkuliko tuli ffenna nze naawe ng'ejjuti tewali kutaŋŋana kundi katugende kati baafuna we batuula batandika okufuna kutuzzi bafunye bawumuliramu awo bafuna ne kutuzzi manyi omuntu oba tonywa amazzi bulungi ne kamunguluza ajja okakasa emewamu naye eno gye bakuzaala
ye jinga yeno kulyo namugamba owulidde chairman bwagambye ekyalo kyewaffe ne taata wange bamumanyi taata Faazi nga yebagaye naye yali eri Faazi erinnya lya kitaawe teyali erabira naye ku kyalo bamuyita Faazi tebamuyita eri Faazi oyise ennyumba eyo kuba tozisi naye batugambye mbu simanyi bwovaawo n'oyisa ennyumba ennyumba twakayisanga abiri okakasa tetwabuze lugendo lutini ennyumba bakayisanga abiri ono atandise okufuna obweraliikirivu budde bunaaziba tebali ku buko ate omuko tosobola kuzibiriza ku buko eyo nnono y'Abaganda atandise n'okulumwa enkizi ayo y'otulo enjala alusa zimusimba alinga afuna amafumu munda netuulula awulira kamunguluza amuli bubi osirabo nakasiko ngenda kweto kati abantu ayagala kwetooloola kumba ayagala kwekkama ekigambo ekyo nno si kirungi kubuulira munno nti wayinza njagala kgenda ku kati ono yamusekerera mbw agenze kwekkama kusala ku kiro nyingi kyokka obwedda agamba nti enjala emuluma tabuliddwayo bakyama n'asala wayingira ennimiro y'abandi ndi kirojja kale sawa yala kukyama mu bimwanyi uko tetugwa kuwa obeereko nno n'akakumbi byeweekamula bibeereko mu ali ebintu by'engatta efirimu egenda maaso katulabe ludda bajje biggwera nagayisi genda mu Miss Production natenga bulijjo sola firimu yaffe ogirabako ku YouTube channel yaffe emanyikiddwa nga VJM Official tulaba ejjiini ery'ekibuga soda ambuze kaakati ono wadde ayingidde ebimwanyi naye akyalina bye yeebuuza by'atannategeera mweraliikirivu nnyo kweraliikirira kulyawo kweraliikirira kuuku n'okwaddala okola ki kuba naye kati ogana bakazi kaakati sebo wagambye nze gukkiriza oli kugana amatama owayimba nje nzija naye kati oyogera n'abakazi balala tewassa ebbusu n'ogamba nze gweoyagala lubeerera nkulaba olina bakazi balala tewali mukazi gwende nayo nkubera bwereere nagambye oyagala nze gwe wekka tewali mukazi mulala gwenjagala gwe wekka gwenjagala owulidde muna sirina mulala gwe wange tannamanya mukazi kyegwali naye bannanga omukazi kale olaba ne wabaku masama atiisa yayoona engeri gyabulaabulira mu bbanga awo teyamuwulira magenda ge nga bw'ataategedde ne ku luli n'ogwasose kapuulu afuuse kapuuli efirimu egenda maaso tetuganye gwe baakuzaalira ku ndagala amagezi g'amangi amasiru ge mangi amagezi ge matono kati nga amagezi g'amasiru mayitirifu kati omukazi ono ankubira ati ngenda okumuviira omukazi ono wabanga ayagala kummanyira atandise byakuncunya nina omuddukako kubanga atandise ng'omuntu mulamu bulijjo kye baŋŋamba nti omukazi oba tomwanjula genda ewaabwe okyaleyo kuba ayinza okuba omulogo omusezi kati engeri gy'atandise omusa tempi otandise okunkuba kati onkubira kimazima omukazi gwe nawasa tuba tumanyi mu nyumba abasajja ffe twogera abakazi ne muwulira kale otandise kunkuba amulemeseza n'okwekkama amukubye olindooza ne luzaayo lukoze litaani kati lwaki onkuba oluyibwa otyo mpulira ngaettama eri sibitegera oyogera biki mwami watandise ng'asaaga kamunguluza akuluma kakati mbusimanyi tobanga ongwako eddalu gasimanyi sooka ombule totandika ate kugira tomutandika bintu era bwotyo otandise okunsemberera era onoonya okunjuzayuza nga bw'osoose kati ozaako mpi nkiraba weebuzaabuza onootandika kunjoola omusajja ndyoka enswale mu bantu nze sinnakuyoolako nze wano wondese sinnavaawo lwaki weegaana kumpi zonkubye mu bimwanyi eri amukubye empi kazi gwenja kusuna eŋŋuumi kati nziruka omulundi ogwo kati walabisa obuzibu bwa problem kati waliwo obuzibu bwa problem ono kyalaba afunye obuzibu bwa problem kapu olengera
olengera oyo omulalu bwatwetooloola empale zizo ziri ku jeeke kati tugende wabula mukwano kuba nange ebintu bino mbikooye olina engeri gy'okyusemu gye sitegeera onneefuli omukazi yeebuuza mwami kyabadde akutte ensawo ye omusajja oyo twamusanze okwetwamusanze watandikidde okutabuka kati ngenzi n'asalawo agende kenyini wangamba tino wavaayo oli muto kati ate ompaka ombuza n'okumbuza gye tugenda simanyi oba watuufu wangamba eno wavaayo oli muto nze n'omusana gunjokyeza nkoye ndi muto sijjukira nange sebenjokera bulungi yagwa ku mukazi w'amafiga n'awalula mpaka mu muzigo kino kyalo kyammwe mujja bba walula nnyo mubasange n'ebiteego oba osaaga mubalabe kubigula ono ng'ayina empisa ate ola nagambye oyina malaya n'owakana n'abula okwo okubula obwedda tannakulaba kyobulawo obwedda tannakumamu mukwano okirabye abadde yeekyanze bamuvunaana alina bamalaya balala waliwo obuzibu kati nkirabye waliwo akikufaanana kikufaanana ate kikambwe muggwe kwata wano kuba kati soka olinde kati nga tadde eno nga takwata simu ajijijijijijiji kino sisobola kuba oba lwaki obwedda sinnakikola kakati yayina mukwano gwe yeebuuza lwaki obwedda tannakubira mukwano gwe simu obwedda embeera mwayita yandibadde yamuyambye n'omuyamba kati nga tamukubira essimu sitole ki wangambe tusinkane ku stage oli abadde amulindidde ne ku stage teyamulabye kati nga mugamba mukyala nga omanyi bulungi nnyo gwe wajja mu bbaala so oyo lwerabidde ono omukazi abigula ono omwerabidde omukazi ono gwe nagamba namyala kaakati omanye omukwano gundi bubi kati neŋŋaaka enzija ewaabwe ate waŋŋamba oli wa ku kyalo kyeno omukazi ntandise omulabamu babiri akuba empi alina sama abulanga baningi abasiriki kati ekiriwo nange ŋŋambye kankwebuuzeeko ndaba nnyamba otya nsobeddwa manyi ntino waliwo muwala afaana omukazi amufaanana naye ono amufaanana waluleeke nnyo kabaseke ali kaabaseke kaakati nga tatandika kulabika nga amulagirira ali kaabaseke namuga bulaza eyo gyoli wakambwe ekaabaseke eyo asajja abaliyo si bangu no kola bwoti ambe ntaasa nga tamwegayirira namuga njagala onyambe kuba omukazi aŋŋambye siina gyendaga aŋŋambye tulina oba ffenna mu bufumbo nze sisobola kuwasa musambwa sijja wasa musambwa maama omukazi atage kyonna abo baloggo eyo era omuntu ayinza okukutaasa eyo kufuna muluggu oba si ekyo ekyalo togenda kifuluma wadde okutuuka gy'olaga eryo lyoguddeko jiini ogudde ku jiini balina likwambula ekisumuluzo kyakufuna muntu akikwambulako kati simanyi naawe baokunyambula ejiini kikyeba nenye jiini oba balinyambula kati yogera bwogezi wenkwata oba ejiini balinyambula ekyo naye kiwe banyanajjamu ejiini omwana tamanyi bw'omala yavaayo muto kanoonye omusawo ono yamuga alina kunoonya musawo tasobola kumbaako kyakola nga talina musawo kali nga mugamba omanyi katuba tuli awo mwanyi zikuze tebazinoga tebanoga mwanyi zinoze ate njagala kusuubula mwanyi kakati waliwo bagamba ababbe mwanyi ku Misiri ajja yeeyogezanga aga lwaki tebazinguza kumba atwala abala miti emeka egyengedde adde ekiro kati aba ali awo genda okwetegereza kale mukulu gyebale kale ogamba otya soka olindeko sitole ki gwe mwamyani nze
kiki ekikutawanya sebo nyamba mpita Kabona and advocates oyo ani mwanyoko omukazi wange tomita bambi woddala bamukuwa mwami Kabona njagala musawo bangambye ku kyalo kuno kuliko abasawo bano abayiza okunyamba ebizibu ate sagala mukazi wange amanye kuba namugasidwa ganze siroga mama nti abasawo kuno gye bali kati as you can look me straight Kabona nsasi do I look like someone who doesn't know where the witch doctors are? wandika I can take you there straight, me myself and I. If you want to go with me, that is very okay, but you will pay for the services. nina Okitegedde kati wondagirira n'osigala alirwako atali wa sente nyingi nantwala kuwala isi kati mukazi yoyagala muleka kati omukazi omuleka anewo omuleka enewe mbadde neerabidde nze Kabona nkuuma ebyobugagga owulidde nze nkuuma ndi banka ya byabugagga kwata wano ogende mu layini eno ogenda kukira kakuba sayidi eri ng'omaze okugguka mu lusuku naye weegendeza banyini bo bamajambiya nze kankuma omukyala genda ebakukoleko nange nkole ku kyobukuumi Kabona ng'ayogeza maddo dali nembuuza kati gwengeri gy'okwoyo namugaa kusooka omulireko njagala genda kunoonya buyambi kuba gye tugenda ne tumanyi babulidde mu kkubo naye ki ekibabuliza mu kkubo musambwa omwana ono teyalina kudda ku kyalo kuno byebizibu bye balaba nyamukuuma totya Kabona tukola ku bya tight security bakabona kati omukuumi yiyi Kabona put a distance apply distance owulidde mukwano I don't want Kabona to be hugging you all the time the security detail shouldn't approach ekyamaguzi tugende bulungi tutegedde kati njagala tugende tulabe obuyambi bwengendako then nkomewo nkwatiraako bino tuulaawo mukasiikirize Kabona agira akunyumiikiriza eby'omutala guno you may sit right down here sebo okukuuma kikulu naye obutasemberera maali nkyagala nnyo nga bwe nkugambye ogende oyite mu lusuku nebeera cautious kubanga as I've told you the owners of the plantation always kale panga amugambye nanyini wano atambula ne jambiya I wouldn't want you to be entangled in a situation that cannot be easy for you. tandikira wano nadde bwenyinza amusirias avoto nkweto tokwata kusaidi eno kwata kusaidi eno amulagirira naye amulagirira byabubuze kuba Kabona ayina kyagoba ono gyakoma okulwayo naye okugusa mission ye kwataawo ne lwaki amugamba okuyita mu bitooke byabakwata jambiya bwe bamujjako omutwe Kabona aba teyewangulidde kati ono bw'amala ogenda omuli mutya obedda kale wedda mubuzi oyina kale mukonzikonzi akutte wenna oli wano munnange nakooye kati omusajja oyo kikyakuwa naye mulabanga atayinaamu omanyi abasajja b'ettawuni babalimba kati nze Kabona nsuubule mwanyi nze naye kati bane Kabona biki byotandise tegambe ki nze munebange mwagala era negyagenze simanyi wana wajja kubaayo naye munekansaba akomewo kyagala bba waakyo kimwagala temuddamu nakutya ebyo temutya kino ekintu nja kikwasaganya omusajja muzibu nnyo nze Kabona sigenda girira bwe mulagirira obudde era musubiramu okuŋŋamba nti akumpe enkoko namugambye nze neŋŋamba obedde engeri gyagala ogende nategedde ajja kuŋŋamba okuuma emaali kati njikuuma olabye wenjikuuma sikuumye gwe olaba ekuuma watya nga nkukuumi naye Kabona muno mwatikkira ebisige semberewo wali byonna byoyogera oyogera otta step ate baganye okutta space Kabona nze ndayira okwagala sembere eri baawo mwagala okusinga twala eri obuba wadde okusembera walansi Kabona yasiba obuba alinga yagaya kakejje kati omukyala amugegenda ojja nakunnumira wano amulabanga ekiruma Kabona bino bye bamanyiira mwanyi nanze gendi musuubuzi w'emmwanyi kati ojja mwanyi mu nsawo
mu kifo ky'okugyayo ejjamba. Sikukuumye Ebimu ku bintu ebiragira ddala nti walemeddwa dda. Wabula kalina ekigambo fuke mukuumi waddala. mbwayagala amukuuma ebyaddala mbw afuuke mukuumi we. Jam. Kati tetutuuse ono gye yalazeemu jjajje wa jjajja. Jjajja Nakulabye dda waleese na n'alaba ebizibu ebikuliko gwe waleese ku kyalo kuno ekizibu. Gwe waleese omuntu eyagoba ku kyalo. N'ogyoleeta ejjiini ozuukusizza ejjiini eryali lyaggalirwa. ye jjajja Ejjiini olizuukusizza. mukazi we oyo omukazi gw'obeera naye ye jjajja alimu N'agamba oyo mukazi gw'oliko aliko munne. Munne yali yaggalirwa wamusumuludde oleese ebizibu. mulongo munne. N'agamba mukyala gw'olina mulongo. Mukujja waliwo we tubadde Wamma tubadde tujja twawuka eno Ngira. nga yono. ndaba abantu ab'enjawulo bafaanagana. Kira bwe- Ndi mu bimwanyi ono wuuyo Ati. ono naye wuuyo ye wuuyo. Okugeza Kati genza kugula soda namugeye genda ogule soda. ngenda okukyuka Ngenda okukyuka nga onaze mbu soda taliyo. Oba Aba waakagira nkyamunnyonnyola we n'abula ono najja ne soda byonna mbeera ekanga. labulabye Wakirabye dda. Waliwo we kyabeereddewo ng'olina okuddukira naye wakoze ensobi n'otta omukago nakyo. Weegendereza ani gw'okwata mu ngalo. Bajjajjaffe baalinga tebakwata mu ngalo. Okwata mu ngalo n'omusambwa n'oba ng'osayininze endagaano nga tomanyi. talina kudda kulinnya ku Era okusinziira nga bwe kiri ono jjajja muzaala basede wange ye yawa ebiragiro n'amugamba nti omwana oyo toliddamu okulabika nti alabwa era olina okukuuma ekyalo ekyama. Omwana yali wa misambu omu, abalongo be wazaala osigazeeko omu, omulala agende babiri nakati asigale. Bye bino nno byaliwo ono ali mu bimubuulira kubanga essabo lyali mu kusamiriramu lyali lya jjajjaawe. Ono yali jjajjaawe, emandwa ze zalonda ye. Magezi jjajja magezi. jjajja mbadde simanyi kyagenda Ono bamugambye omwana asigala yalowoozezza nti abeera awo. Kati agenze amebwaka bamewona kama yamebwaka. buli kimu Kaakati nagambye omwana agenda nyina alina kudda ku kyalo talidda ku kyalo kuno. Omwana ono asigadde adde wano bamugobe ku kyalo, sina kumugoba bafune gye bamukuumira. Bw'alidda ku kyalo kyekiriba ekisumuluzo ekirizuukusa ono ng'ejjiini. Era bw'alidda aliba aleese ekizibu ku kyalo. bingono akoma ku kyalo kino ejjajja agenda Ye Nakato oli omwami wa Kaba Kapuuli ye yagwa ku kintu n'abafunye. mulembe Bulijjo weewaana akabugumu. oyo owokubiri Kati weegenderezanga nnyo ekintu ekikusanyusizza ennyo oluusi kiyinza obutaba kirungi. Omanyi waliwo muzungu kyagamba too good to be true. Kati ebintu ebimu ebibawa essanyu n'okubuguumirira ennyo okukyamuukirira wabaawo ebizibu. Olina okulabika ni weegendereza. okandeetere tumusibe Kati ng'amugamba genda olabe omusambu ogwo ejjiini eryo ekyo ekiriwe likunyuleko enviiri olikunyuleko oba akantu konna ku mubiri gwakyo oba olugoye oyinza nolikwata ebugiri yagwa linyweze jako olikunyule enviiri oba enviiri alikunyula enviiri oba enviiri baasi. Kaakati ekizibu kiri nti omanyi otya nti lyeddyo n'akomawo. Mulikayo mukwano. Akomyewo kaboona ye ebintu byaganye. Sebo weebale ekintu akikozeeko nange enkuumye lwakuba byenkuumye tebibadde byangu ngaawo manyi ababbi. Kati nkole ntya? Ono kaboona nga bw'abadde byonna obukuumi bw'abadde katasaana kusugwabo kintu kyonna. Kati ng'amuzza ebbali nga baako kyamuwaayo. Munnange kati nina omufuna engeri gye muggyako akaviiri oba enviiri oba akawuzi
basi ndyuke ntwale muluge ndyuke bamunyweze anveeko bamuzeeyo bamugeye basobola omuzaayo kati operation kukuulako jini kagoye kati ateredde mukyala asituka amutereze byonna oba obwedda ali ku kyo omukyala teyabuuza nnyo waliwo abakyala atabuuza mwami kiki abaddeko abadde ku ki operation kutaasa maka kani nga mugato eyongereyo leeta kambikwate tofayo munange ja kubikwata bagenda negwe togwako bizibu so kukwate bino nfunyemu ekyekangu kikikwata nfudde njagala kwetawuluza nindiramu awo njagala kwetawuluza aneta kati akimanyi obedda buli wagenda okwetawuluza nga gujja kati agala agubake yangu amune tugende emyanya ezo oba mulimu malogo kati nga atandika kwetawuluza kati senga gujjira nomba mpedde mbangumazi kati omukazi naye omusajja ono buli kaseera agya kwetawuluza yalwadde bululwe kiki ate bwadde eno mpulira akuba nduulu kamukuumeko bebi kati yajja tamulabye yalowooza alingiza kiki ate tunuulira nze kati yamanya oba oli taliiyo kiki nakulinza obwedda munange neŋŋamba leero omukwano bukya tubeera omukwano manyisaba omukwano gw'omukimwanyi guno guba mulungi kati nga tamuwa akafumito engoye zikaluba asazeewo azirumena mannyo njakuloga gwe newonookuti njakuloga anene nange mpulira nkwalira akafuba ekabuguma ak'omubimwanyi kati akafuba k'omubimwanyi kabugumye omukyala nanyweza nadda enviiri nga zikalubanga miguwa enviiri zirume bulumi kati omukyala yeetegeka yalowooza saawa yakubonereza ono naye ngadda ku musipi asumulula alo musipi wagusibye otya alowooza ono ali nange anoonya wakunyula awanguwa namu onkoze ekiraavu kyeyo bagiyita yakakwagulo eyo laavu bagiyita yaki eyo laavu gye bayita ey'olukongola amukongodde bannange tonfuukire emmanya abadde amufuukidde emmanya akafunye ate ak'okunkoto kaluma sole mbadde nkujjako ndowoozezza oba kikakwatidde nga beeyongerayo mukazi we gwe yakunyuula mukazi we gwe yakunyuula kati omukwano mulungi gubaamu okukongola naye n'omusajja akongola munne ng'enkoko naye abaako ekizibu oyo akumanya obwenkanidde awo nga beeyongerayo mumanyiza gwamanyiza siye mutuufu kumbe guno gulaba kale gwagamba kankulabe n'abatuddayo Kampala ulira ngenda nagenda nkulezi amwebaza byonna amusuubiza omukwano kuba kati amanya atuusa awasemba yadde sinalya kanamuga kankusitule namu kwata wano enjovu teremererwa amasanga gaayo janku bebi bannange wijo kale mpulira nga nzitowa era siggwawewuka naye jankuweeke kuba ensawo ku mugongo ewewuka laavu laavu batuukiddewa ndaba ozitowa onna zitowa kumba okkaaba ayagala naye munange omuntu asiga omukwano era ayagala agukungule gwe constituent kati nga tamuleeta wano byakwetuuza omanyi kyembadde nkola awo ulira omanyi kyembadde nkola ulira kakati nga njagala onindire wano ekyokumusitula adamu ganinde akaawo amusitudde amuleeta atera awumulira awo kati nze lekankubuli kanzije sembega
njagala kati nkutwalire ddala mpaka ewamu. Njagala nsooka enterezeemu katono ngenda kutuusa wamwe nga nkuweesa. Step. Naye tulina kutambulira step ku step. Kati stop esooka yeeyo. Njagala ngende nsooka embege bulungi ndabe eddala oba gye tugenda weewo. Kati njagala mmanye okuva ano tuuka mu wabula kyenkana ki. Kensooke ngende nkibege nkimanye. Jabo Agenda kubega. Then amujje wano amusitule ng'amanye obuwanvu obubulayo. muziwe Biwulikira ng'ebyamazima n'ebulimba bwennyini. Obuliko ne Rama. Mutimulo. Ono Kapuuli mugezi. Kapuuli mugezi. Weetegereze. Ekintu kino nage tugenda kitereeza gwe tula butuuzi wano yamukunyudde oluviiri. Yamukunyudde enkoto ate obwongo gye busiza. Kaata wano. Nziseemu amaanyi Kati amaanyi gamuzeemu. N'atambula nga Terminator. Tuyo. Atambula nga roboti kati. N'agaziwawo. Amegaziwa wuko. Nga taleeta nviiri. Twejjaamu nga tugende. Tugende yitawo. Tugende yitawo. Ku muti we baaziika bano. Oleese bulungi. Nga bajja ogabattukana ki? Mu kutereeza bino ebyokola saagala agabattukana. Samba gujja gwa mu kafuba. Kati engatto zijjiremu awo. Awo. Ono bamulese mu maka g'abandi bannyini bo bajje bali situmanyi. Nga tajja kwebaka mwawo. Nga tagenda kwebaka mu wano. Weetegereze tugenda maaso. Ayasamirira. Bamugato da mtu asamira. Naye gwe mbikulekera obyetereze. Alaba obudde bulwawo taagala kunoonya mboozi ndala ya kulimba mu mukyala. Firimu yino ab'omu nnyanja munno nga tatandika okubayita bajjajja ab'omu nnyanja ab'omu ttale ku nsozi mu migga ne mu bikko. Bannange bajjajja ne bajja bamusse n'omukazi bamuleeta. Tumulina bamusenye ne bamutoniya. Omukazi bamutoniya mpaka mu ttaka. Bano balala tavuddeemu kovu. Bamugyeemu kovu. Bamugyeemu ekovu. Kati ekiriwo wuliriza. Ng'amugateeka mu kibbo. Ate kikwatako. Kyokka abadde amwagala bitya. Nze njagala mukazi wange aterere. Nze mukazi wange njagala aterere kumba amusibye. Kineekiika. Ekovu liri erivuddemu. Bibyo. Ebigambo bino fukamira. Wenna osita mulinga lugojame. Omuzawa. Tonumba. Mukazi gwe wano wenkutadde. Lekera okunnumba gumira we baakusibira. Toddamu n'otulumba. Ate luno olufungo lwe tukugalidde. Bannange Kapuuli aziise ki mukazi kigwasigazza. Mukazi kigwasigazza baddaage. Kati nga mugamba weetikka ekibbo kino. Okyetikke bulungi. Njagala okiwummulize mu masaŋŋanzira ate wookitadde toliddamu okuyitirawo. Weetikka ekibbo ekyo. Okiwummuze mu masaŋŋanzira. Nambye kwetikka. Okukyetikula weetikulire masaŋŋanzira. Naye siiswala abantu okundaba n'ekibbo. Aloga taswala. Era bw'oba oswala ologa omanya togenda funa ky'oyagala. Masaŋŋanzira wabaawo abantu bangi bandaba nva kuloga. Sajja tebeetikka kibbo. Tokyetikula nga tonnasanga masaŋŋanzira. Ye go ngenda gajja wa tewaliwo gaakumpi awatayitirwa bantu. Tokisuula. Ngambye tokisuula. Kiteeke mu masaŋŋanzira. Wootakiteeka mu masaŋŋanzira gwamanyi.
mpulira okuswala kwennyini banne kati omusajja omukulu nsibye ne taayi ntandi kugenda mu masaŋŋanzira abantu badde kuswaza buswaza baddayi obuto obukulu baswaze aradda ekibbo tekiri bakijjeeko nga tanatuuka namu masaŋŋanzira kino ekibbo tekiriimu ndaba nakirimu kati omukazi mugamba atya nti ate neetisa ebibbo bwandaba anampita ki anaagaana jjawa bajjajja nammwe mubeereemu ekibbo nga yakijje ku mutwe kino ekibbo bajjajja nammwe mutegeera tuli bazzukulu ba mulembe guno tetusumbuuka nanye era kintu kiikyo zawemba kitadde kuba naawe mubaleewo ng'amasaŋŋanzira wadde si masaŋŋanzira nze nga tumya amasaŋŋanzira kati muli masaŋŋanzira obadda kye munoonya abatadde masaŋŋanzira oba abatadde mu kava nze ndaba nga batadde mu kava olwateekawo ekibbo musajja mukulu adda musanyufu nnyo era kiri alaga akimaze yalese omukyala abaawano no balayika bakomyewo omukazi alazeewa kumbe mukazi ogwo yakimye era gwe bakatidde bamukatidde ayagala omukanga nga alowoozezza amwekwese ayogedde olulimi lwawe lwonna lwonna olw'omuzannyo ng'abali mu mukwano we baba Kapuli ameponyoka emitawana jimekuja Kapuli ameenda ngangala agenda okuba essimu y'omukyala nga teriiko yagenze nayo mu nsi y'amajini ali mu nsi y'amajini switched off essimu eraga teriiko jini ly'ekibuga baba kinakugambye katolaba obwedda bwanveeri obwedda yabyenkola efirimu egenda maaso bwabanga yanzijja eri okunde efirimu egenda maaso mitawaana gyennyini apaana gitwale apaana ng'akwata nsawo mukazi bamubbye yalabika yakomyewo ku kyalo okufuna babbaabe be yaleka bulijjo andingisa mutima alimba wakati ng'akunkumuka ngadda ku bbala ebbugu mulimuyinziza n'akataayi akajjeemu aba agenda sebo odduka oyagala kundeka sebo ndeka mbadde wendi mbadde nkyakunoonya toyina byonoonya ebigambo byosiate oluyi ono mulala ate wampi mukambwe ennyo sebo tomanyi ndagano gye twakola wulira tokiddangamu olina kubeera nange bawo tugende basi eno gye bayita laavu y'engwala yanguwa Kapulu gimewunyaka Kapulu ntomanyira ndekamu bulesi Kapulu agenze Kapulu ameyenderesa Kapulu amebwaka Kapulu adduka Kapulu agudde ku kyokya olagawa onsinga emisinde mbadde nkunoonya obadde oli wano mbadde nkunoonya kati tugenda mukwano kati tugende kuba mbadde era ngamba oba obeera wa nengamba kuba tuddawa Kapulu akkiriza leeta empale eno gye bayita Jake Kapulu ali ku Jake olina okuwasa omukazi ng'osoose kumutegeera bino bimumala gadumaaduma n'ogwa ku muntu Kapulu yagwa ku kyonziira yagwa ku kyeneena so nno ne firimu yaffe kali munituuse ku ntandikwa y'enkomerero yo bwe tubeera bisse tubaagala nnyo mwenna abatulagira mu bina Uganda abankuumire